Erinnya n'obuvunanyizibwa. Amanya ndi Charles Kabona ate nkola ng'omwogezi wa UPDF ow'ekibinja ekisooka. Afande olwaleero era tukukomezaawo okunnyonnyola abantu ennaku zino abantu balaba nnyo ekyambalo kyammwe era ng'egamba nti muyitiridde okutta abantu, muyitiridde okuwamba abantu n'okusingira ddala ebigambo bino biva nnyo mu bannabyabufuzi. Ensonga eno ku sayidi yammwe kiki ekireetedde embeera eno? Ekyokusooka ekiyinza kukiikirizaamu ate okukyogerako kubanga ffe nga UPDF tutwenyigidde mu kukuba abantu, tutwenyigidde mu bikolwa ebikyamu kubanga tubyagala, tuli magye ga mpisa. Kati abaana bufuzi bayinza kwogera ebintu byabwe nga bana bufuzi kubanga they are entitled to opinion, but balabadde nga bayina evidence, bayina bukakafu ki oba bayina evidence ki epininga abasirikale. Singa omusikale akola ensobi mu reporting naye ebyokugamba tukuba abantu tabantu ebyabulimba si bituufu. Ani omuntu ayinza kuvayo n'agamba omuntu wange abasikale bamukutte bamukubi bameka, naye ebyo luba lumamongering sijja kubyogera kwera. Bamanyi ogamu bawamba obaga agamba bamuwamba abeena evidence, for us tuyinza kuwamba abantu, tuyinza kidnapping abantu, tuyinza ku arrest, but we can arrest when there is arresting warrant, when it is necessary, but ebyokugamba tuwambe sinkola yaffe nga UPDF. Yes. Olowooza ki ekivuddeko embeera eno kubanga waliwo abantu bo nga bakugamba nti waliyo abenyigira naddala ku nsonga z'ettaka naye nga bali mu byambalo ebyammwe ebyamagye? Kyetuze nga tubagamba abantu nga bulijjo singolawo omuntu nga ali mu byambalo byaffe ng'abyambadde toddukira mu kulowooza ng'omusirikale waffe ayinza kwambala ebyambalo byaffe nga yabifuna mu bukyamu naye nga si musirikale. Kyembadde ngamba ate n'agende nayenyigira mu mivuyo y'ettaka y'okubba ettaka tuze nga tubakwata mubuze nga mubalaba nga tubatwala mu kooti. Kati mbagamba nti singolawo omuntu nga yambadde ebyambalo by'amagye ate enyeeyisa ye nga si nnungi oba nga yenyigidde mu nsonga z'amataka kubanga ffe nga UPDF ensonga z'amataka tuziriimu. Ezo ensonga z'amataka ziri mu ofiisi ya RDC mu butongole wabikolako. Kati singolawo omuntu nga abyenyigiddemu ate nga agenze by'amataka agenze mu kukola ebintu ebikyamu gwe todduka n'olowooza n'ogamba ono omusirikale. UPDF magye ga mpisa, magye g'abantu ate tukolagana n'abantu bulungi nnyo. Kati singa omuntu sanga ayambadde ebyambalo by'amagye naye nga ayeeyisa bubi mbadde nkusaba reportinga ku magye, reportinga ku poliisi, reportinga ku bakulembeze b'ebitundu noba nga tayeeyisa bubi naye ng'omumanyi bulungi si musirikale naye abeera mu kitundu kyammwe n'osanga ayina ebyambalo by'amagye gwe ng'omutuuze nagwe kyukkakatako okulaba nga otuwa information mu budde naffe ntunoonyereza oyo ani. Awo tujja kubanga tulwanyisa obumenyi bw'amateeka naye nga tukolera wamu kubanga ffenna twagala eggwanga eritalimu obumenyi bw'amateeka. Singa omuntu ajja nga ali mu byambalo by'amagye naddala ku nsonga z'ettaka omuntu asobola kwetaasa atya mu bwangu kubanga omuntu alaba ebyambalo naddala ekyamagye okutya kwe kusooka ayinza kwetaasa atya mu bwangu ofuna obuyambi? Kati wetutuuse ng'eggwanga mbanga amanyi buli mutuuze mu kitundu abeera n'enamba ya piso, abeera n'enamba ya giso, abeera n'enamba ya OC police station, abeera n'enamba neya RDC neya diso bantu at least ku namba ezo nezaffe z'amagye abantu twazibawadde bazirina kuba essimu tugambe abantu baze wano bambadde byambalo ebifaanana ng'ebyammwe oba bambadde byambalo by'abasirikale ate benyigidde mu nsonga z'ettaka. Ffe tujja kulaba nga bakulembeze b'amagye oba nga poliisi oba ba piso ne bayingirawo ne bategeera oyo ani avuddewa kubanga tubagamba ffe ensonga z'ettaka ng'amagye si zaffe za RDC. Ebitongole bingi ebikola mu nsonga z'ettaka ate nga biva mu magye nga bya Brigadier Ruchamuzi ebyo bitegerekeka abantu babimanyi big official for they have their assignments ezo bazimanyi naye musirikale ogenda kulaba nga yambadde ebyambalo by'amagye najja soka otu information tumunoonyerezeeko kubanga tukikirizibwa mu nkola yaffe y'amagye. Emirundi egisinga mu Wakiso mbaddemu abantu abatayiza abantu mu budde obw'ekiro ne babatayiza mu makubo nga bambadde ebyambalo eby'amagye ne bababba
nga bateeberezebwa n'okuba n'emmundu ensonga eno ekyayimiridde etya mu Wakiso? Obudde obwayitako waliko abantu ababba sayidi z'Emmende ne Namuseera, naye kuva olwe twateekako enkola kulaba ntunyweza byokwerinda mu bitundu ebyo, ne tukola ne community engagement, ne tuwa n'abatuuze ntubawa information zaffe, ate ntuteekayo ne detach ne patrol zaffe tuzongeramu amaanyi. Naye ekikulu nyaga kubagamba nti gwe ng'omuntu wa bulijjo mu byokwerinda olina ettafaali ddene lyakuteekako mu bitundu byo, n'obulaba nga olinamu okwekengera mu kitundu mutu information, ffe tuyinza kujja ntulaba ekituyinza kukola kulaba nga tunyweza ebyokwerinda naye kutwaliza wamu mu Wakiso district. Kati abantu balina obuterekevu. Ekyokubiri mu area yaffe eya first division abantu balina obuterekevu, there is peace and stability. Ate no mu ggwanga lyonna abantu balina obuterekevu, balina peace, balina stability. Kati okutwaliza wamu eggwanga litambula bulungi, division etambula bulungi. Buno obujanga bugenda buno butonotono obwo nabwo tujja kubanga tubulwanyisa naye nga tukolagana wamu n'omuntu wa bulijjo. Kati omuntu wa bulijjo gwe muli amaaso gaffe, kuba muli amatu gaffe, kubanga muli ku ground mu bitundu byammwe. Ababbi bajja kuba mu bitundu byammwe, tebagenda kujja mu barakiseni naye bagenda ku ground erimu LC1. Kati mwe tubabuuza nga batuuze mwekozeemu ki? Nosanga omuntu nga mutuuze talina namba ya LC1, talina namba ne ya Piso. Kati singa ofuna ekizibu kyonna ekiro ogenda kukubirani. Kati mwe nga batuuze nga temunajja kutandika kunenya poliisi n'amagye, musooke mwebuuze abakulembeze bammwe abe mwanoonya bakozeeko ki? Babayita meeting ne mutuula naffe ne mutuyita, kubanga chairman LC1 oba chairman LC2 oyo waabeera ng'ali chairman wa security mu kitundu kye. We ataddeko ki? Mwinako obukiiko oba meetings eza aba security abavubuka bamwe nga 6 nga 8 ku LC1 oba tumulina. Okira kindegeeza kati namwe mubeere nga muteekako enkola kulaba namwe bwako kimukozeeko naffe tubakwatireko, kubanga ffe tutuyinza ku deploying amagye buli LC1 mu Uganda tikisoboka, oba police tikisoboka ekyo. Naye abatuuze muli mu Uganda muli every LC1 wali abantu. Kati basaba information, mutu information mugituwe mu budde ate tubeere nga tukolera wamu. Waakire buli mutuuze oba ng'omanye namba ya LC1, LC2, Piso, Giso, Diso abo ng'obalina. Kati kubanga kitwagala tubanga twagala ki information. Kati ng'omu bitundu byaffe byolaba tulinamu amagye, tuwateekamu amagye kulaba nga gayambako poliisi kunyweza ebyokwerinda. Kati tulabira tulinamu obuterekevu mu bitundu byaffe. Ate tubasaba mubeere nga mutuyita nga mwagala tugende meetings, mutuyite nga bakulembeze mu organizing meetings, muyite abapoliisi, kinayise police community engagement oba policing, munaffe mutuyite tule wamu tulabe tuyinza kukola tutya kunyweza ebyokwerinda mu bitundu byammwe. Naye tutukoze naye kutwaliza wamu generally ebitundu byaffe by'e Kampala, by'e Wakiso, by'e Uganda tuyina obuteyenkevu. Naye twaga kwebaza abantu baffe abana-Uganda bawanayinki kulaba nabo batukwatiddeko ate ntukolera wamu nga family, kubanga security buli omu agyetaaga. It is a public good and buli omu agyetaaga. Erinnya n'obuvunaanyizibwa? Amanya ndi Charles Kabona ate nkola ng'omwogezi wa UPDF ow'ekibinja ekisooka.